Mugekiro kyalero Amasasi Gavuze poliisi Esse Omudigize Abadigize Bokeza Motoka mbikujjuko by'omwaka Ssegirinya ne Ssewanyana Babuzizako. Poliisi Mukono olwaleero yeezobye n'abatuuze b'omu kabuga k'Embalala abakedde okwekalakaasa ne balumba ne poliisi y'omu kitundu nga bavumirira ekyakoleddwa poliisi y'omu kitundu ekyo bwe yakubye amasasi mu bantu ababadde mu bikujjuko eby'okwaniza omwaka omujja kakanange Esse omwana w'emyaka 15. Abatuuze balumiriza abadde Ossi Kalebu Asimwe atwala poliisi y'Embalala nti ono ye yakubye amasasi n'atta omwana Shamira Nantambaala muwala wa Ssalongo Bigulu eyabadde mu kisinde ky'abantu abayisizza ekivulu nga bajaganya okumalako omwaka. Mu kikwekweto ekyo poliisi eriko abadigize abawerako be yakutte n'eggalira olw'okumenya etteeka lya kafyu, wabula olwaleero we bukeeredde abatuuze beekozeemu ekibinja ne balumba poliisi nga bakutte ebipande nga baleekaanira waggulu nti Esse Asiimwe asaanye alekulire ne bannaabwe abaasuze mu kaduukulu nga baagala bayimbulwe. Poliisi bakuyemu omukka ogubalagala okubagumbulula, wabula omuduumizi wa poliisi Mukono Anabela nnyina Mahoro ayanguye mangu nnyo n'akuma ku basirikale baleme kuba tiyagaasi mu bantu. Oluvannyuma nnyina Mahoro ayogedde n'abatuuze n'abasaba bakakane era n'abakakasa nti Esse Asiimwe Kazaalabulwa yakwatiddwa akumirwa kitebe kya poliisi Mukono. Ekyo oluwedde abatuuze era ne bawanvuya ku maloboozi nga baagala bannaaba baakwatiddwa eggulo bateebwe, ekiddiridde nnyina Mahoro ayimbuddeyo abakazi banaku abo basibe, amangu ago n'alangirira nti Esse Asiimwe bamusikizza Olivia Nabikko gwe bajja ku kitebe Mukono. Oluvannyuma abatuuze nga bakulembeddwamu abagoba ba boodabooda bayisizza ekivulu nga bagamba nti beekulisa Esse Asiimwe gwe balumiriza nti abadde abafuukidde olumbe lw'ekirago. Mutusonyiweko olw'eddoboozi eryo. Eyerabiddeko n'agage ku ebyo ebyabaddewo mu kiro ekikeesezza olusooka omwaka alumiriza Esse Asiimwe nti yakubye amasasi mu bantu. Omulambo gw'omwana eyattiddwa gukuumirwa mu ggwanika ery'eddwaliro e Kawolo. Ssaabalangira w'Ekereziya Papa Francis awadde gavumenti yakuna amagezi enywerere mu kutabagana n'abantu abatagikiririzaamu n'okufuba okulaba nti abanyigirizibwa olw'ebyobufuzi bazzibwa mu mbeera. Mu bubaka bwe bwawadde obw'omwaka omujja 2022 bw'atisse Ssaabasumba Omuwummuze Augustine Kasujja mu lutikko e Lubaga olwaleero, Papa Francis agambye nti ensonga ezitawaanya ensi eno zeeze zeetoolera ku butabaawo obwenkanya n'okunyigiriza abantu abangi. Ono agambye nti kyetaagisa okukolaganira awamu okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza n'okuzimba eggwanga lino. Honest dialogue between generations, which implies listening to one another and sharing wisdom and experiences between the elderly people and the young people, the fact that creates a lasting atmosphere of peace. And secondly, in view of promoting peace in a society that generates hope, prosperity and progress, he proposes that the government put more emphasis on integral education rather than on weapons. It is through education that men and women learn the skills of dialogue and cooperation. Omutukuvu Papa era asabye olunaku olwaleero olw'emirembe mu nsi yonna lubeere kabonero akalaga nti abanyigiriziddwa ennyo mu mbeera zonna beetaaga okufuna ku buweerero. Ssaabakristu w'essaza ekkulu erya Kampala Kalanza Logius Ivan asinzidde mu mmisa e Lubaga n'avumirira nnyo bannabyabufuzi abaawulayawula mu bantu n'ebigendererwa ebyabwe ng'abantu mu kifo ky'okubagatta.
Omuntu ayagoberera Katonda ayagala munnaate abeerawo ng'amukijjanya amutulugunya amuggyako ebibye amugobaganya mu maka oba mu nju oba mu kibanja amubbako ebibye atemula. N'olwekyo ffenna tukolerera olwabulungi bwa buli omu ayina ddala okulaba nti bannaffe abatalina kye balina oba abali mu bwetaavu tugezaako bayamba tugezeeko okukolerera obumu newankubadde tuba n'enjawukana ez'enjawulo mu ngeri emu oba endala neziberwa bulungi bwa kwegatta na kukolerera bulungi bwa buli kimu. Ab'ebibiina by'obufuzi nabo babe nga bakwatagana newankubadde balowooza mu ngeri ya njawulo naye tukolerere obulungi bwa buli omu obulungi bw'eggwanga. So tukubeeraawo nga tuleneŋŋana abantu baffe batufaako bangi olw'okuba nti abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi bali mu kuleneŋŋana n'okulwanagana naye ate oluusi ne weebuunya nti baba banoonya biki ebyo ebibalwanya ebibanga bya bulungi bwaffe. Kalanze era alaze okutya ku ngeri Uganda gyekoseddwamu ebbugumu erisukkiridde lyagambye nti lisinze kuva ku abo aboonoona obutonde bw'ensi. Abaana abawerera ddala 213 olwaleero bafunye kumunyo embereberye ne konfirimansiyo era bakubye ebirayiro eby'okuweereza Katonda waabwe. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazima Mugalu ayagala gavumenti eteeke nnyo essira ku budaabuda abayizi n'abasomesa ng'amasomero gagguddewo kubanga bayise mu kutulugunyizibwa kw'amaanyi mu bbanga ery'emyaka 2 egy'omuggalo. Ssaabalabirizi Kazima Mugalu abadde akulembeddemu okubuulira mu lutikko y'omutukuvu Pawulo Namirembe mu kusaba okw'enjawulo okwolusooka omwaka n'agamba nti abaana n'okusinga ennyo ab'obuwala bakoseddwa nnyo bangi bakabasanyiziddwa era abamu bali mu buto. Alipoota y'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations Population Fund eraga nti abaana basukka mu 20,000 be bafunye embuto mu kiseera eky'emyaka 2 egy'omuggalo. Ssaabalabirizi bw'atyo yennyamidde olw'abaana abeeyongera ku nguudo za Kampala kwe kusaba gavumenti emalewo ekizibu kino ekiyinza okufuukira eggwanga omuteeru. Era bangi mubadde mukaaba ebbugumu omumwa. Mulimu abaana bafunye embuto kati balina okuddayo ku ssomero. Kulina okusoma kuli abafuzibu. Omwana ali wali alina lubuto ne munna amutunuulira edda we baafunanga embuto nga babagoba naye kati abaana agamba bano nti ndowooza nakyo kirungi kisomooza engeri gye banaakikolamu. N'olwekyo ebyo bibaddewo bingi. Waliwo abantu bangi tubadde n'ebyobufuzi omwaka ogwo naye nno bibaddemu ebisomooza ebintu bingi nnyo. Kiyinza okulowoozesa okugamba nti oba oliawo omwaka gubadde mubi nedda gubadde mulungi naye gubaddemu ebisomooza. Njagala okubategeeza temweteekangako nnaku. Waliwo abantu buli kiseera nga yeemulugunya kyokka okusinza kwabadde kulungi. Abayimbi bayimbye bulungi naye nga yaga naye pulano teyabadde mulungi era anoonyayako okwemulugunya. Beerako kiweebaze n'ogamba bannange omwaka guno kino ekkanisa ekikoze, omwaka guno obwakabaka bwa Buganda bukikoze, omwaka guno Uganda ekikoze. Ssaabalabirizi era agambye nti omwaka we guggwereddeko nga wakyaliwo okusoomooza okw'amaanyi okw'ekibbattaka ebyenfuna ebigootaanya ebyenjigiriza n'ebyobulamu nga si birungi n'asaba gavumenti ebikoleko mu bwangu okwewala entalo. Musanyufu okuba nti olituukidde wakiri nga gavumenti kakati yategeeraganye n'abasawo naye ndowooza akasente kalo bakabawe waliwo okusuubiza ne batabakabawa. Ekyo nno kikulu nnyo. Bannange mwenna abali wano nga tuyingidde mu mwaka guno njagala okubasaba muyingire n'ekisa kya Katonda ekitamalwawo. Ensonga zaffe zonna ez'ebyobufuzi azikoleko, ez'ebyenfuna azikoleko, ez'ebyenjigiriza azikoleko. Tusobola tutya okuyimusa essuubi lyaffe mu ye? Abantu babba ettaka nga talinaamu nansisi. Era mbasaba woba olina ettaka waayo akaseera buli kaseera ogenda okyekingengako mu land office. Oyinza okulowooza nti okuuma ttaka kazi baali badde naye ng'olina ekyapa. Omulabirizi w'Ennamirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira ayagala abakristaayo okwatirako abaweereza abajja ate bajjumbire okwegema ekirwadde lumiimamawuggwe kubanga embeera weetuuse ekirwadde kino kyeraliikiriza. Ate era nga nzikiriza nti awamu n'okulabirira ekifo kino era bwe mutyo bwe mulabirira n'abantu aba bakwasibwa okwererezaamu okubalera era n'okubazimba ne babeera nga bagasa. Bawulidde ntya bigenze nga bisumululwa kyonno nga kisanyusa naye ate temwerabira era tetwerabira nti ate ne ku ludda olulala nga batugamba nti ate akawuka kasitudde enkundi. N'olwekyo byonna ebyatuweebwa tubigenderere kubanga twetaaga mubeere nga muli balamu naffe nga tuli balamu era ne Katonda
tukoya byonna ng'atukuuma si ffe mu Uganda naye ensi yonna. Mu kusaba okuvika wa Lutikko omujja Reverend Abraham Muyinda Nsubuga n'omumyuka we Reverend Joseph Luvumu balangiriddwa eri abakristaayo era ne beeyama okukolagana obulungi n'abantu ba Katonda bonna. Reverend Abraham Muyinda Nsubuga tubadde baweereza okumala emyaka 8 mu busumba bw'obweyogerere kyokka nga tuweerezaako mu busungu obw'enjawulo mu bulagizi bw'ennamirembe ate era twatandikira mu bulagizi bw'ebweru nga kutandika. Twebaza Katonda atuyise okuweereza mu kifo kino era tusaba Katonda atukozese ekitayagala tukole wano. Mukama yeebazibwe. Reverend Joseph Luvumu nange neebaza ekisa kya Katonda eyandowooza kungatta ku ttiimu eno ekyamazima nalinga aloota saakisuubira era nagamba neiba wange ono naye olwaleero mpulira nga ekirooto kyaffe kituukiridde. Mu buufu bwe bumu ab'enzikiriza y'aba Orthodox mu ggwanga beekokodde nnyo obubbi obweyongedde mu ggwanga lino mu bitongole ebitali bimu ne balabula nti obubbi obwo bwolekedde okwonoona omugigi omuto. Bino bibadde mu kusaba kw'okwanisa omwaka omujja 2022 okubadde mu eklesiya y'aba Orthodox e Namuŋŋoona kukulembeddwamu Reverend Father Nicholas Bayego. Father Buyega agambye nti kikwasa ennaku okulaba nti mu ggwanga lino buli muntu akolererako kukusa lubutole lwokka ate bwe kituuka okulonda abakulembeze ne gujabagira kubanga ekibba bululu kisibuseewo ate buto. Naye yagamba bannange entebe ekola ki? Ewooma. Sigamba nti ani abba, bonna babba. Kaakati okuwangula era ensomesa egenda okuba mu nsi yaffe nti okuwangula teweetaaga kuba mugezi, teweetaaga kuba popular, teweetaaga kuba nti okoze nnyo. Oteeka okuba n'amagezi ag'oku ng'erewulira ab'obufuzi leero akyogera bw'oyita ebbanga nti temwategeera bulungi. Ono mu ngeri emu avumiridde enkwe eziri mu bannabyabufuzi ba Uganda mwe balabidde bangi nga babifuula kye batali era nga bye boogera si bye bakola. Naye mulaba bwe tukkiriranya emirundi emeka mu bulamu bwaffe bwe tukkiriranya olw'okuba twagala okufuna ebifo, okufuna obugagga, okufuna essente ne twekkiriranya kubanga oli alina essente, alina obuyinza, alina ekitiibwa, alina n'amagye. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cotes Mouth Freshener. Onywedde sigala, mwenge oba owunya akamwa, olidde galiki, wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwa wo. Fuuyira Cotes mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna. Ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cotes Mouth Freshener. Nga balina langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Ddembe lyo okwata oyo gw'otebereza nti agenda kuzza musango nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Omuntu owa bulijjo nga si mukuuma ddembe alina obuyinza okukwata omuntu yenna aba akoze omusango nga waali oba gw'atebereza nti agenda kukola omusango ogw'ekibonerezo kiyitibwa criminal case. Era zino mu mateeka bazita private citizens arrest nti omuntu wadde si wa poliisi oba si wa byakwerinda naye omusango ne gukolebwa nga wooli olina obuvunaanyizibwa okukwata omuntu oyo agukoze naye era olina obuvunaanyizibwa omuleeta mu maaso ga poliisi mu bunnambiro nga wakamukwata ate era tulina buvunaanyizibwa mukuba oba mutuusaako obulabe ate kubanga bw'oba omukwata naye n'omutuusaako obulabe osobola okuvunaanibwa. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka ababeera mu ssaza lye ery'e Canada beeyanziza nnyo Maasomoogi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'okubalambika obulungi mu nsonga z'enkulaakulana ez'ebyobulamu ebyenjigiriza n'obwegassi ebayambye okutambula obulungi mu mwaka oguwedde 2021. Bano nga bakulembeddwamu omubaka akiikirira abantu ba Ssaabasajja abeera e Canada Esther Muyinda Namakula bagambye nti okulambika kwa beene kubayambye nnyo okukolera awamu era ne beeyitaba mu nteekateeka zonna ezigenda mu maaso mu Bwakabaka omuli oluwalo n'ebirala. Agambye nti newankubadde omwaka oguwedde gubaddemu ebisoomooza bingi omuli ekirwadde kirumyumamawuggwe naye basobodde okugenda mu maaso olw'okukolera awamu ng'abantu bonna ab'omutanda abali e Canada.
Ayisa abasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri ku lw'abantu bo abatudde mu ssaza li Canada tukuyozaayoza okutuuka mu mwaka omujja 2022. Ssaabasajja tweyanza olw'okutulambika obulungi naddala ku nsonga z'ebyobulamu wakati mu kirwadde kino ekya COVID-19. Tukwagaliza omwaka ogw'essanyu awamu n'emirembe era tusaba omutonzi akongera emikisa akwena buli kimu kyonna ekirungi. Awangaale Ssaabasajja Kabaka. Ababaka ba Parliament abasiba ababiri mu kiseera kino Allan Ssewanyana w'Amakindye West ne Mohamed Ssegirinya wa Kawempe North baweereza obubaka bw'omwaka omujja 2022 eri abalonzi baabwe bwe babasabidde baleme kuggwamu ssuubi ate baleme kutya nnyo wabula basigale nga bagumu nnyo ssaawa yonna nti bakukomawo babakiikirire n'okubaweereza. Ababaka bano kati emyezi giweze 4 nga bali mu kkomera. Kooti gye yabasindika oluvannyuma lw'okugulwako emisango gy'obutemu gavumenti gyegamba nti beenyigira mu butemu naddala obwa bijambiya ebyali e Masaka omwafiira abantu bali mu 30. Ababaka bano enfunda zonna zibagezezza okusaba okweyimirirwa zibadde zigwa butaka nga n'omulamuzi wa kooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu Nkwanga lwe yabayimbula kakalu ka kooti ate amagye gaddamu ne gabawamba ku miryango gy'ekkomera ekigo bwe baali bafuluma. Obubaka bwabwe eri abalonzi babuyisizza mu kamisona wa Parliament era omubaka wa municipality y'Emityana Francis Zake Butebi abakyaliddeko mu kkomera ekitalya okubakulisa omwaka omukadde n'okubagaliza omwaka omujja 2022. Mu bubaka bwe batisse omubaka oyo Zake, Ssegirinya ne Ssewanyana basabye abalonzi baabwe okubalunga mu ssaala omutonzi abasobozesa okufuluma ekkomera nga bakyassa wabula bawadde abalonzi essuubi nti bajja kuyimbulwa ku lw'ekisa kya Katonda kubanga tebalina musango gwonna gwe bazza. Emisango egibavunaanibwa bagamba nti yabufuzi era mipaatiike. Era basanyuse nnyo nnyo genda okubalabako era ne banzizaamu nnyo amaanyi nange ne banzizaamu essuubi nti bajja kubanga bavaayo kubanga babavunaana bwemage ate era ne basindika obubaka obw'amaanyi eri abalonzi baabwe tibabalowoozaako era ne babakakasa babeere bagumu nti bajja kuba bateebwa essaawa yonna kubanga ebyo ne byonna ebibavunaanibwa tebiriiyo ate era nga bamanyi nti nno mu mulimu gwe mutaddewo wamu na pressure gye mutaddewo ejjasobola okulaba nga ebata era ne beebaza bonna bonna abaddewo okulwanirira eddembe lyabwe okulaba nga bafuna bbeero ku bisange ebigattirira ebyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Timu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa cricket y'abazannyi abatasussa myaka 19 eya Baby Cricket Cranes eyolekedde e West Indies gyegenze okwetaba mu mpaka z'ensi yonna eza Under 19 Cricket World Cup. Timu esitudde n'ekibinja ky'abazannyi 15 okubadde n'abakungu 9 era abazannyi nga Ismail Munil ne Akram Subuga basuuliddwa olw'okuzuulibwamu ekirwadde ki COVID-19 ne basikizibwa abazannyi Fahad Mutagana ne Yunusu Sowobi. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okuva nga 3 January okutuuka nga 4 February era Uganda yakuzeetabamu omulundi ogwokusatu okuva yasooka kuzeetabamu mu 2004 ne mu 2006. Uganda okukiika mu mpaka ezo yamala kuwangula mpaka za ICCA Under 19 World Cup qualifiers ezaaliwo mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde e Rwanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa cricket mu Uganda ekya Uganda Cricket Association kikakasizza nti ttiimu eyo yakusooka kuzannya emipiira ebiri egy'okwegezaamu n'ensi ya Scotland nga 10 January ne Sri Lanka nga 12 January. Uganda mu mpaka ezo yateekebwa mu kibinja bba ne India, Ireland ne South Africa era yakuzannya omuzannyo ogusooka nga 15 January. Ate mu mpaka za Premier League ebungereza emipiira egizannyiddwa Manchester City eyongedde okwenywereza ku ntiko ya liigi eno ekubye Arsenal goolo 2-1 mpira ogubaddeko n'obugombe yadde nga Arsenal mpira ogumazeeko n'abazannyi 10 bokka. Ebyo nga bikyali bityo ttiimu y'ekisomesa eky'ebigasa eyabigasa FC esitukidde mu mpaka z'ekikopo eky'omupiira ekya Nduwalana mu Makuukulu Bisomesa Cup bwewutudde ttiimu y'ekisomesa ky'ekyanja
ey'ekisomesa ky'e Kayanja eyitibwa Kayanja FC golo 3 ku bwerere ate ttiimu y'abakyala eya Bulenge n'ekuba Bigasa obugoba 14-7. Ttiimu z'ebisomesa 12 mu Bukomansimbi North zezeetaba mu mpaka zino era ez'akamalizo zibadde ku kisaawe ky'ekigo eky'emakuukulu. Omutesitesi w'ekikopo ekyo omubaka wa Bukomansimbi North Ndiwalana na Christine Nandagire yakwasizza abawanguzi ekikopo ne Sseddume w'ente ate bo abakayanja FC abakutte ekyokubiri n'abakwasa kimeme w'embuzi n'emidaali nga ttiimu zonna ziwereddwa n'emijoozi. Bannansi ba Bufalansa batatya biduduma bakoze effujjo mu bikujjuko eby'okwanisa omwaka omujja. Bokeza Motoka eziweredde ddala 874 zonna ne zifuuka muyonga mu bwegugungo obw'enjawulo obubadde mu bibuga bya Bufalansa ebitali bimu. Abantu bano bakubye poliisi ddolera ne bamenya n'etteeka lya kafyu eryazziddwawo gavumenti olw'okwetangira ekirwadde kirumya amawuggwe ekyongedde okusenkenya eggwanga eryo era tebatidde basirikale abadde bateevuunya nga munyeera abaayiriddwa mu bungi okukwasisa amateeka. Gavumenti yayungudde abasirikale 10,000 n'abazimya moto 3.5 ne bayiwa mu bibuga bya Bufalansa ebyenjawulo okwanganga bannansi bano abaagifuula ennono okwekalakaasa nga buli mwaka ne bookya n'emmotoka mu kiro eky'olusooka omwaka. Effujjo ery'okwokya mmotoka baalitandika ng'abasaaga mu mwaka 2005 okuva olwo buli nkomerero y'omwaka gavumenti ebeera ku bunkenke era ebyokwerinda bimyumyulwa nnyo okutangira abakozi b'effujjo. Ne ku luno gavumenti yabadde esuubidde nti obaolyawo abantu banaagondera etteeka lya kafyu ne bateegugunga wabula g'abalimbye ab'obuyinza bagambye nti weewaawo effujjo lyakoleddwa naye ku mulundi guno teryasukkiridde nnyo okutuuka ku ekyo ekyaliwo mu 2019 era waliwo abeekalakaasi 779 abakwatiddwa. Bufalansa okufaananako n'amawanga ga Bulaaya amalala eyongedde okumyumyola amateeka ag'okwekuuma ekirwadde lumimamawuggwe ekyongedde okusensera amawanga gano kwegassa akakako ka Omicron ne gujabagira. Mu kiseera kino Bufalansa yakafuna abalwadde ba COVID-19 obukadde 2.5 ate yakafiirwa abantu emitwalo 6,114 era mu nsi yonna ekwata ekifo kya 5 mu kubeera n'abalwadde ba korona abangi. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalize mu bufunze. Poliisi Mukono olwaleero yeezobye n'abatuuze b'omu kibuga ky'Embalala abakedde okwekalakaasa ne balumba poliisi y'omu kitundu nga bavumirira ekyakoleddwa Esse atwala poliisi eyo bwe yakubye amasasi mu bantu abadde mu bikujjuko by'omwaka omujja kakana yasse omwana w'emyaka 15. Ssaabalangira w'Ekereziya Papa Francis awadde gavumenti yakuna amagezi enywerere mu kutabagana n'abantu abatagikkiririzaamu n'okufuba okulaba nti abanyigirizibwa olw'ebyobufuzi bazzibwa mu mbeera. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ayagala gavumenti eteeke nnyo amaanyi mu kubudaabuda abayizi n'abasomesa nga amasomero gaggulwawo. Bannansi ba Bufalansa batatya biduduma bakoze effujjo mu bikujjuko eby'okwaniriza omwaka omujja bookeza mmotoka 874 ne zipengeya mu bwegugungo obubadde mu bibuga bya Bufalansa ebyenjawulo. Ge mawulire ekiro kya leero aggundegunde omuteregga.